tumaze emyezi 3 bweddu nga tebatukkiriza kulaba taata waffe mpaka lwafudde. Ebyo byabadde bigambo bya mutabani w'omugenzi right now, Major General Francis Takirwa. Major General Francis Takirwa yalangirirwa nti afudde a few days ago. Wayitawo olunaku lumu ne balangirira ne Major General Deus Sunday naye nti afudde. Kwegamba eggwanga lyafiiriddwa ba general babiri mu just week emu. Bano bombiri babadde ku ddala lyerimu. Sunday Deus abadde akulira barracks y'e Kasejjegirwa e Masaka kw'ossa ne Takirwa bonna babadde ku ddala lya Major General. Ab'eŋŋanda za Major Francis Takirwa bakukulumye mu kufa oba mu kuziika kitaabwe nti you people are not fair. Taata waffe amaze ebbanga nga tetumulabako, tuzzeemu okumulaba ng'afudde. Bino si bigambo byange era mbadde nsaba mba muteekateeka kibooko temuzikuba nze bannaye, muzikube mutabani w'omugenzi, muzikube mulekwa akubye emmeeza mu kuziika kitaawe. Bino byabaddewo yesterday we babadde baziika taata we, omwana yavuddeyo n'ategeeza eggwanga. General Takirwa's children were denied access from seeing him since December to the date he died. Kati njagala owulirize ebigambo bya mulekwa ng'akukkuluma, tebakkiriziddwa kujjanjaba kitaabwe. Ekibuuzo twebuuza, lwaki abaana bano tebakkiriziddwa kujjanjaba taata waabwe? Mulekwa yagambye bw'ati, wuliriza, gwategeera olunyankole ojja bikwata bulungi, naawe atabitegeera nze ngenda kukuyamba ndukunnyonnyole because nze ndumanyi. Tambuza video. That fall sick, we go there, we see him day one. ICU, the tubes reaching, that was on 12 December. Tugeza hogaruka kumureba other days ebintu byange ati kumwana, imagine what you go through. Remember what I went through with my mom? Yeah? Oza hugu za bashawu kotogo omuntu alyata bagambira tukwasa kugamba n'okubuza omuntu. Oshoberwa ngezeho kweshengereza aba bodyguard bantu mmwe. This is not like the first time. Try ingagezaho kuri council, of course no. New year, then next week, Bayan, waruga tubigana ngomuntu, in case you think I'm coming up with this. Nayo unashaba bakapisi za watu nokuleva. I just want to see him from a distance. Imagine that the reality. Imabuza it is even alive. Nobody gets bashika. How if ownership, do you have any bit of humanity? Eh? I have spent weeks, I just saw my dad like a month ago. At least when you see the Nayataku, Nayam, think of that news. Nikune the room, the Ramuma Nimba is alive.
oyo ye mulekwa mutabani w'omugenzi right now Major General Francis Takirwa abadde akomplaininga ti bantu mwe mubere n'ekisa yakomola bakitaawe mu December lwabadde agenda babodyguard nga bamugamba tosobola kulaba kitaawo wadde yakuzaala eno property ya UPDF. Ne batandika n'okumusekeeterera omwana kibadde kimususseeko watuukidde okwogera ebigambo bino ku send-off ya kitaawo. Manyi bwe baba nga baziika taatawo oba maamawo oba muzaddewo ke kaseera koba oyagala ekifo kibeere peaceful taatawo oba muzaddewo oba omuntu waziikibwe mu mirembe. Naye mulekwa watuukira okukola such a statement ng'omanya Major General Takirwa bassebo ne bannyaaba batulaba tabadde muntu wa bulijjo. Major General Francis Takirwa tabadde muntu wa bulijjo. He was not an everyday person. Major General Francis Takirwa abadde Deputy Commander of UPDF Land Forces. Era ono mukulu yasavingako nga commanding officer of the 2nd Division of Uganda People's Defence Force based in the city of Mbarara in Western Uganda. Yabadde akulira 2nd Division ya Uganda People's Defence Force esangibwa Mbarara mu kibuga. Tabadde muntu wa bulijjo. Era gwe wena ali awo alowooza nti ebintu bya muniino abasajja beenywezezza. Now mbadde ndi waneeno nengwa ku website ya UPDF nengamba abantu kambalage ku leadership hierarchy mu UPDF. Mu UPDF eno website yaabwe bakulaga UPDF leadership yaabwe nambali moja President of the Republic of Uganda, Commander in Chief CIC of the UPDF Yoweri Kaguta Museveni. Naddirirwa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces CDF. Naddirirwa Lieutenant General Samuel Okiding, Deputy CDF of Defence Forces and Inspector of Defence Forces. Naddirirwa Lieutenant General Kayanja Mohanga, Commander Land Force. Naddirirwa Lieutenant General Charles Okidi, Commander Air Force. Naddirirwa Lieutenant General Charles Otema, General Officer Commanding Reserve. Naddirirwa Major General David Mugisha, Commander Special Force Command SFC. Then yasembayo ye Lieutenant General Jack Agonza Bakasumba, Chief Joint Staff CJS. Yeyo hierarchy. Mubona bonna ku hierarchy ya UPDF kuliko ba general babiri, General Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba. Abalala ba Lieutenant General bonna abasigadde ba Lieutenant General bonna. Mu Uganda tewali serving military official ali ku ddala lya General okuleka Muhoozi Kainerugaba. Abasigadde bonna ba General baawummula. Ndowooza kati gwe oba okategedde alaba vidiyo eno, era oba okategedde olina kukola ki? Olina katambuza. Mulekwa akubye omulanga yakomola bakitaawe mu December. Why not share the video? Nze ndiwo gakuwa yaziikiddwa, era ebigambo ebyo mulekwa yabyogedde mu kuziika.